Yes, okay. Strange House Production Elslaje Films zinatenga bulijjo bakutusiza kwetandika butanzi genda maaso era nga tugenda kusinkana Saidi Zuwa Namanda Suzanne Magezi Ronald bonna bali mwene tandika tosubana Ruyango Farida ono muzanyi wono wa Lulango film yotandise manyikiddwa nga Senga natenga bulijjo nagambye mizenkweriza a story by Elslaje Musa era nga Elslaje Musa producer Songa Sound Effects Bashman editors kozeko Elslaje Musa director ekyatandika butandisi kakatandikiddeko musakala ebiseera byemabega muko waliwo musajja mukulu yali ku muswaki ogwo gwe muswaki ogwa ddala waliwo kabayita akasenya naye ogwo gwe muswaki tulengera abata baali bagenda ku ssomero taata yatunula abaana be nga bagenda ku ssomero bwebwo olabirawo akakayingira pe wano omanye obwana bw'omukyalo engeri gye bulya mugunu mayuni enkula yawe era eba ya kikwekwe ono yali maama eyali ava okusala endagala ku makya era nga abaana bagenda ku ssomero taata yuno yatunuulira nnyo muwala w'ono omukulu ono kyana akirengera nga taata maama ava kusala ndagala ekyalitandikwa firimu tugenda maaso munange nga jakaka n'erudda taata wuno yamulaba kyava ayitawo n'omuswaki gwe oba ogwo omuswaki bannaye bagulongoosanga batya nze naawe kuba osanga omusajja nga n'enkya gwe gukola naluli gwabanga gwakayukiyuki akayukiyuki okamanyi mu kugogola ekijanjaalo omuswaki ogwo ogwakayukiyuki gwabanga mulala nnyo kale maama aba ali wano agenda maaso n'okuyubuluza endagala tugenda okwetegereza nga musajja mukulu ajja ayitawo ekyalitandikwa firimu egenda maaso njagala weetegereze munnange musajja mukulu ng'ajja yennyinimu nagambye tuli mu biseera byemabegamuuko abasajja bedda okumutunula maaso ng'olina kubba mabbe kwegamba abanga gwe nnyaba agenza okufumbirwa kabaka mu lubiri lwe buli kimu byabanga byakiti omusajja omutunula maaso baba tebakutuuza naye olwaleero omwana ayinza okanula amaaso ati nogaana enawasa sooja oli akutunulira nga takutya namu abasajja bedda baali batiibwa wewava ekigambo ekitiibwa balina ekitiibwa naye abo olwaleero tebakyayina omwenkanonkano kakati musajja mukulu yajja ekyalitandikwa firimu egenda maaso nagambye okuva mu Elslaje natenga bulijjo ayina kyazza oba omugamba kakati entunuliro ntugobanga oli naye bwotyo leero banaye omukwano ogwo ogwedda nawo kale ekitiibwa kyaliwo naye obeera otya n'omuntu gw'otyanga ensolo kwega ekitiibwa kibaawo naye kati otandika otya nozalina byabanga byakuduumira bw'aba ayogera odda ku maviivi Nakamatte akuze n'agamba ndabye Nakamatte ng'agenda ku ssomero naye ndaba omwana oyo nga atuuse emyaka gyo gye nakufumbirwa nakuwasiza omwana oyo afuna omusajja maama yatya jukira Nazzikuno nga bagamba nti omukazi walabanga balonga wekka naye olwaleero munange bagenda okubawasanga nga lwayaba kataata awadde wooda musajja mukulu bwe yawanga wooda tewabanga kyonna kyoyinza kuzzaako okujja kugenda maaso n'okulekani okkiriza ekyo ekigambiddwa mukazi wattu yawuliranga nokaaba ayagala kawalake kabadde mukyamukaaga omusajja wooda gyaleese obufumbo bwedda bwalinga bw'amagye wooda ni wooda sindiyo mawombi bwe bakugamba nti omwana afumbirwe maama toddamu ayogedde ate onoonya kufutiza teba kukufutiza kulala yawulira nga obujiji mukazi wattu omuyiseemu ozanya n'okuzanya kakati waliwo yali ava mu nnimiro n'emiwogosi wuuyo n'emiwogo gye ndowooza leero gye banaali akatogo ayinawo n'akafenensi abantu bedda kyobalaba bakulidde mu kyalo babanga bagumu nga bamugumu nga bbanda tagooka okalaba eŋŋumba gumba buli kimu wekali
amagumba galimu omunnyo kwe gakabanga ente kaba ku kisula bafumbisanga ekisula era ekijanjalo kyedde ekitaali nga mukisula. Maama ali wano ali mu birowoozo. Kakati ne waka waliwo mutabani waabwe wuuyo yenno yakedde kulima. Ebyedda tebyalingako ebyo. Omusajja omuvubuka bagaanika kati gwe byokusoma kyosomyeko kimala pifa emala toyiza okuwandiika erinnya lyo n'ebbaluwa. Na maama nkuleteddeyo munnange Kafene. Ono ye yali yavadda mu ssomero balinda amere kirevu kisaakaatire bamusongere waawasa. Kati maama leero tasanyuse amuwadde Kafene naye yeewuunya maama leero ensanyuka ebadde endala. Efirimu egenda maaso. Tukyatandika butandisi. Njagala weetegereze bagiyita Ssenga gye tulaba. Maama yalowoozaamu ne yeebuuza ekyali ekyokukola nga tekiraba. So munange oluvannyuma nno ddala mukulu bamuleetera kacaayi. Nange asajja wedda balina ekitiibwa kacaayi bakaleeta. Ne wano omukazi agateekako paka oba oyagala teekakaawo. Ekyayi leero gw'oleese ozosemu wozaawoza. Akaana kalengera omanyi obwana buno buva buto ne bumanya taata either yali mukambwe oba yali wa lugezigezi nnyo. Bana sukaali twamusabiriza busabiriza oba kati ye gwa mukulu omugula kyayo otaddeko kyayo okuwola n'amatampulira nga agalimu amazzi. Wayongeddemu amazzi? Munnange nedda sobola kwongeramu amazzi ente gwe wagigula. Kati lwaki mpulira ne sukaali teyanuze gwe wamuguze oba yaweddewo oba kati gwe ogula kati ompimirako nagamba nywa mberenge. Zesa bintu ebyo kuba kati sente zange bwe ziri wemba ndya nina okumanya sente zinzitaddewo. Saagala bintu bino kukekereza ki sente zizo kazi gwe nno saagala kunyingirira. Mukambwe omwami mukambwe tugenda maaso. Kakati ziba teziri busa ne bannaffe ababadde bagenze ku ssomero tubalengera bakomyewo. Nze ali kacaayi kalweggulu awo ogenda okwetegereza. Abaana ndaba bajja baligita era olaba ebyana ebikuze kwegamba kino ekiwala ekikulu kyobula nkaye kive waka wano kijja kirikita kiringa nnyana. Abaana bajja bazanyazanya baabo bava ku ssomero. Genda nno taata gyendi oli otya naye gw'omagukabuma gusa oti olinga kamuje ku ttale onobaamu amagezi mwogo omutwe okulinga olubobbo. Osooka nombuuza osibye ota nno taata nenkuddamu bulungi naye gwe mba sinakuddamu oba kiro ono oba kiro oli ebigambo ofukumula bufukumuza oti olinga alina mukoka mukamwa. Omukulu kyamulaga tewaba kupakuka buli lunaku makagedda ng'okomawe waka ne oba tolina kye wakoze ng'olinga abaagozizza omusango. Tugende wabanga alina musango gozizza kakati munnange ng'amugamba omanyi nga bwe nnakugambye n'agamba saagala butuuka njuba kugwa ng'omwana oyo tannamanya. Ayina okubanga annyonnyoddwa akimanye nti nkya uniform talina kujambala. Nkooye ebyo ebyasimanyi nanoze mwanyi omwana asome nze sibyendiko gasiya buloolo saagala ye taata. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Mukambwe yino tyenda lugezigezi tayenda lugezigezi. Kakati maama kyeyakola ng'akwata muwala we nga gyamuleeta emmanju. Munnange mwana wange jangu nkubuulire akaseera kano kabanga kaseera kazibu nnyo. Omuzadde w'obadde olabira nti omwana we akuze atuuka okuweereza ate nga ke kaseera koyina omugonnomulako amawulire. Maama yeebuuza oba kitandika atya. Komanda w'omunju yalagidde komanda in chief head control tamanyi watandikira. Munnange mwana wange ye Namanda Suzana original names
Munange taata wagambye nti nno okuze. Era nkuze bannange. Sikyakujwa ku buliri. N'agamba mbu nno ekyokula kitegeeza ofuna omusajja katya nnyo kuba lumu kaali kawulirizaako ne kamanya obufumbo buno bubaamu amaziga abantu abakulu okusulanga wabaawo emiranga awantu wonna awali emiranga manye bansi 5 n'amugamba munange kitaawe agambye okuze abawala bedda bafumbirwa nga amabeere matutu kyalinga kyamagezi mu mbeera kakazi katukalaba ne maama ndaba nkyali mwana muto abakazi bedda ofumbirwa ettutu kweriri naye olwaleero omukazi ojja okuwasa omukazi nga amabeere gakulukuta gazunguluka nga mukeeka butidooti stokes kuva eno kuzunguluka mpaka mu kabutobuto noganange namugamba munange mwana nga akula yafumbirwa ogenda kufumbirwa mama nze saagala kufumbirwa kyokka bagamaze mama kyobola bana abalenzi sibeeriranya bambi katya ebiso katya bijja bigolola kakazi katumulimu munange tewali kyakkola namugamba munange nange nafumbirwa myaka 14 egyo gyegyo emyaka gye nafumbirirwako ndagambye kavudemu elsla gye firimu zinatenga bulijjo ndagambye essimu eri 0703153008 tugenda maaso. It's all about this on VJ Emmy's Productions, the Iron Mike out Emination. Big up on yourself there. So mwena abagiriko channel yaffe ya YouTube nagamba it's all about VJ Emmy official. Subscribing, comment, share. Tugenda kuba tukutusako sinema nyingi nga zino ez'ebina Uganda. Talina kyakola naye omusajja ke yagambye omwana afumbirwe kakazi katukadduka ne kayingira amayuuni. Ekintu ekizze mu myaka gyako bambi kize nga kyekango kaakano ne enkizi tezinnaweda tekanaba kulabika nti kayiga okulima mu buyuuni olengera tekamanyi na kulima tekamanyi tamanyi na kusalira buyuuni kakati nno mukulu we ono nno ye mukulu tannawasa manyi n'agamba bawala mukulanga ebifampa omuwala akuyitako awo gwe omwana w'obulenzi kobe mukulu we lwofuuka yanga kati ono bw'awulira emiranga yajja luwaaye muganda nge kikyate mbiwulidde naye bikanga abadde alumika guma kubanga munange guma tewaliwo kintu kyolina kuba kati munange ate abakazi muli okuguma wakati ekintu ekyo sirina bwengoma bannange muganda nge sirina bwenguma ojja guma nno kuba munaawe kimanyi taata tayagala bintu byakabaguma agumye nga bukyali asinga n'okusinga oyo n'aguma oluvannyuma ngembulira nkyayagala okusoma yesi kyayagala bamuyita Susan Namanda namugamba munange simula amaziga gafuuka essanyu tumanyi nti munange bisooka kukaaba naye essanyu lijja kujja ng'amuwembejja muganda we munange guma tekyali kyakola ekyo ffenna kyatutonderwa mu budde ki ng'amugumya kakati oluvannyuma ennyo mukazi wattu yatambula n'abaako waayolekera eggulire erimugambiddwa limukubye wala kakano kakazi katu kakyali kaana katolengera kale obubeere bubuno bwakabanga obufuuyirira agenda mu bufumbo ate kawulirako nga babinyumya ekiri mu bufumbo eyo tebatulo munange nga tujja tukwate kubo nga tujja tudda erudda kakati no mukudda erudda waliwo yaleeta eddaala yalabye kuliko eppaapali ndowooza eryengedde kati kumbe mu kaseera kano noono yakwata kubo najja ye Nakamatte yayina mukwano gwe ono aba ali ku mapaapaali ogenda okwetegereza nga Nakamatte yateranga okujja omulabako naye olwaleero azze yeesungusula amaanyi talina
ekigambo ekimugambiddwa kiwaawaza amatu kivuga nga laddu kyakyekango nakamate kikyate soma kiweddeko namugamba munnange baŋŋambye mbwe essaawa ey'okusoma eweddeko abasomesa mwalinga ku ssomero omwana n'ayusa omuwala temubuuza oba yalwadde abantu bedde okulwala kwabagaana ng'okusoma nange kyenayitamu n'amugamba nkulaba kyenayitamu kyoyolekedde ne kano kafumbo kati kyali kyabulowooza mpola nakamata okutuuka mu myaka egyo munayina kuso nze nno bampa sandi wa 12 nakamata ali mu 14 kitundu ono bamujja ku ssomero ku 12 awo ate kyewaabe baali banywa amata kyali kigimu naye bakireeta oli omusajja mulimi kyeŋŋamba wakabimbi nnyo kati ogenda okwetegereza omuwala ono yakoggoka bambi okuba buli kanaku wabaawo okuddumira kino si kyangu namugamba embeera gy'oyitamu si nnyangu mukwano gwange ne munange tewali kyakkola ekyo kyategekebwa ffe bakyala kyonna bwe kiba kijidde kyova olaba oli yagamba abakazi bazira osanga ku kyalo nga kuliko omukazi Naalongo myaka 14 abakyala gye bali obalaba olwaleero nga balinga abenkana n'abaana be bazaala emyaka bafumbirwa batto kyalinga kiseera kizibu nnyo naye ng'ekigendererwa kyakufumbirwa mukyala ng'omwana omuwala nga tannayonuuna kale no yamugumya n'amugamba munange nange bwe ntyo bwe nnali yakwata ekkuba akomewo ewaka n'okutambula nga tewayogedde waddanga osooba yakomawo asooba akomawo asooba tugenda maaso nagambe tulaba ssenga unajja akukuta yetoloola munnange mukazi wattu kye yakola ng'ajjayo yunifoomu ye kaakati nno katooke kava mugga kaakano owange kikinga oli munnaku tekannabimanya ono ssaawa yonna agenda mu kikolojero n'amugamba munnange nkuwadde yunifoomu eyo wobanga etuuse okutuuka ogisomeremu kati yunifoomu tokyajagala tekannamanya kumbe yunifoomu eyo bagikuwanga ekirabo naye weetuukira okutuuka omanya naawe onootera saawa ez'okgalulwa ziba zeezo saawa zibali muto n'amugamba munaye embeera gye ndimu tosobola gimanya okyali mwana muto naye akaseera kajja kujja yakyogera ng'ekikolimu nti naawe olikiraba naye ng'amugamba otuufu olikitegeera n'amugamba essaawa zino kikyali kizibu gy'oli okukitegeera kanyitwaleyo ogambye weeneeba etandise okuntuuka ng'omanya emiwunyo gikukidde kale bakirabanga miwunyo kubanga egyo emyaka gye gyali ng'emyaka egy'okweyagalamu omuntu okusanyuka kutandika okuba nga anyumirwa tebakulinda onyumirwamu ki laba eyawasa ono ye yamuwasa omukyalo oli abasajja bedda nti laba engatto kyova olaba tebaggwangako nkyakya kwegawula omusajja ngali kwegababeeranga nga balumemba oba okubanga toddibwamu kyekyali kiraga nti oli musajja ŋŋwaŋŋuli omukazi yayingiranga obufumbo kakazi kattuka kano kano ate baakakuulayo mangu essaati yabanga emu ojanika wali kuvaamu ntuuyo okujooza kwabanga kwakiro bw'obanga oyogera nebbaawo olutuuka mu maaso g'abalongo ofukamira omulaba laba omwami Majwega kikigwe ye mukyala Majwega ngenda nina wendaga Majwega alekawuda amaka gedda gabanga gamaje kati oyina okufumba omugoyo ontereko balugu kati kiki ngambye byenjagala okulya tolabanga muga abakazi mwabo olwaliro muli bayiiya omusajja avange wakanaga njagala kulya mugunu oba omugoyo oba tewali lumonde
anti munanga abakyala bedde emmere edda mu kyalo gy'obanga toyina ogendanga ewa mulirwana tekwabanga kusabiriza bakuyita kusaka oyinza okwata ekkubo n'ogenda ku mulirwano n'ogaba naye njoyezza kukulya ku jjuuni muyinayo ku mayuuni nabali we babanga balina kye bayagala bajja kyova olaba kyali nga kizibu nnyo edda omulirwano okulyako munne enkoko teyakomanga mu nju yagendanga mpaka ku mulirwano kale olabye oluganda n'omukwano ogwaliwo naye omuntu munnange ojjaawo neweezesa ng'ali ku nkoko bw'asika bwe munyumya mpaka bw'agimaliriza ng'olaba akuvumula ku kyala kati yagamba alina gy'alaga era n'amugamba asanga mugoyo njagala olabe munnange musajja mukulu yuno kati yatuukira wa yajja ng'atuukira mu maka gano gennyini we bazaala Nakamatte jjukira Nakamatte mukwano gwa mukazi we Majwega kati tugenda okuddeyo aba Nakamatte ono aleeta otuzzi kumbe tulina omugenyi Majwega jidde mu butusi amaka galinga mu butusi omusajja wa butusi oli otya ojeebale kale sebo tukusanyukidde ye taata wa wano nga gyamulamusa Majwega bali batya ewaka ndeseeyo gye tuli bamuswaba sebe eradde nga bajja bamubuuza bali batya ab'ewaka mawulire ki sebe tukusanyukidde kale sebe eradde muli mutya mujeebale wakumutalo okwo mutusinza ki magambo bwepo mweno kakati nga gyatandika ekimuleese n'agamba mu luggya muno mulimu ensonga ey'essimba endeese kanakana kebuuza nsonga ki ey'essimba n'agamba nali ntambula nenjandaba ensonga tugitegedde olaba abasajja bedda nti lwaki balinga ŋŋwaŋŋuli ojja mu luggya n'olaba jjukira mu luggya muno mulimu omuwala akuze kati Majwega yali takulinda bino ebyokusanga omuntu omwagale ng'alinga abadde mu ntalo yenna nga wali awo kwegamba atambula no yeye ensonga yeye oyo kakati nga bajja bayita omuwala jjukira omuwala ono bamugunzeeko eggulire maama oli otya munnanga nsuza mbutaabutana basooka batyo yeoyo mwana atu ate alabise bulungi mwebale kumulabirira kati nga mugalina kyenjagala okuwa kati edda bakwananga batya wakwatanga akatambala n'okassaamu ssente okwana n'abazadde balaba tewaba buzibu omwala bwakukkiriza munnanga akatambaala bwakakkiriza mama nzoko omusajja gugende nze nedda ogusajja gukulu gwina n'amalevu ng'oggyeko ekyo ate gwe gubba gwa mukwano gwe kati sebo gwagala kugattako tewabanga buzibu ogattako kyokka n'ono ayagala okugattako kati yaleseza mmere abasajja kiki nga bwe kyali bwe kiri era bwe kiriba sebo abadde ayagala gattako ono n'agaana akatambala bakaganye munange otusonyiwe ebivudde mu kulonda naye bizze bityo kigundu n'alangirira bwe bityo bwe bizze we are very sorry ebivudde mu kulonda bibadde bityo otusonyiwe olabye munange obatula bayi weeraba kweka ebintu byonna byabanga byamagezi nnyo oleeta akatambalako n'omwana omuto n'atamanya kibadde awo n'alaba mugenyi kugenda nga munakuwavu tebamuwadde bugenyi kumba obugenyi obadde bumuleese anange obugenyi obadde bumuleese
Efirimu egenda maaso. Wetegereze. Musajja mukulu ekintu tekyamusanyusa. Kaakati nno nga tukwate kubo nga tujja tudde eno. Kati ng'amugana kubulidde buli kimu kyateekeddwa mu nkola. Ng'amugasa bonna bitegedde era omukyala. Omwana oyo wamunnyonnyodde kuba kati tutandise okufuna abagenyi. Twagenze n'otuuka okwagala omufumbiza ng'ate alabika waliyo abaamwagala edda. Kati omwana akuze omulinda abeere wano. Abavubuka tetujja kulinda mwana bamuzannyireko abazadde bedda. Omwana okuva ewaka nga abavubuka bamaze kumuzannyira mu kyalinga kityoboola nnyo. Era kyova olaba omuwala okufunira olubuto ku lujja baakugobangawo. Omuwala bw'oba otuuse okuwasibwa bakutwala butwazi nga tonnaleeta mawano wadde okulwaza mukadde w'obuko. Afumbirwe nga awezeze. Oyagala omwana afumbirwe ng'ali myaka 2 olwo ng'amaze kunyenyanga kkedo. Wali wa myaka emeka wenakuwasiza? 14 kati olaba oyabulayo kikinyo. Ine kati bannanga omwezi ogujja omwana waffe bwaweze 14. Tugambe nti mukulu omuto. Kati njawulo ki eri awo? Omwaka gumu gwe wamusinga nga nkuwasa agende amutegeke. Kati yagamba balina okuyita ssenga ajja amutegeke. Balina omutwala ewa ssenga amutegeke. Efirimu egenda maaso nga bayita maama nnyabo. Balina okuyita ssenga ajja ategeke omwana ono. Yakatunulira n'akasaasira bambi. Njagala kati nga mugakwate kubo ddukwe. Vuga eggaali ogenda oleete ssenga ono wamanyira nti ensonga ziri siriyasi. Omwana aganze muwolere kyaba. Myaka 14 taata mumalirivu. Mumalirivu. Efirimu egenda maaso. Ojja genda. Maama nnyabo 14. Era ekyataasataasako ku mulembe guno gavumenti n'ebongerayo wali emyaka 4 emirala gibe 18. Neera osanga omuntu omukulu mu myaka egyo ng'agaaye muto. Ng'abedda 14 wali ogenda. Osanga omuwala ku kyalo nga muyita Naalongo nga ya P6 drop out. Naalongo. People, you were just joking. Muve mu bintu by'omuzannyo ebyo bannange muyingire obufumbo. Mulinda ano ne mumala okufuuka emikalaata ne mulyoka mutandika okutawanya abalenzi abato. Mbusimanyi Tomu yali mulambuzi mukebezi. Gwe lwaki tewava ewammwe ng'ogenda mu bufumbo? Okuuma ekitiibwa kyo. Omuwala okubeera oba omukazi okubeera n'ekitiibwa buteegabangula. Buli omu aba akuwa ekitiibwa kyo. Naye olwaleero ssebo osanga omukyala mu wiiki emu ng'alambula ebitanda nga 8. N'omugamba oli malaaya n'atandika oluyombo n'alukuma. Naye nga kyoyogedde kye mazima, amazima galuma. Muwaana oli malayika ebyo yagakaaba. Biri serious. Kasita biyingiddemu ssenga. Batumiza ssenga ayina okutegeka omwana ono. Mwana wange guma. Mwana wange guma. Njagala ogume mwana wange. Efirimu egenda maaso. Munange nange bwentyo bwe nali kitawo yajjira ewaffe nakanda kusiita bigere. Nange ojja kubimanyira ewa. Hey. Mpozi nga tonnagwa ku kyakula mudinka. Mama yakanda koza bambi tabimanyi. Abaana kusomera eri baba kale era ebubuuzi tebubulawo atya. Esajja lijja okugwako obo. Kitidde bambi kyamugamba maama ntidde. Ebiseera ebisinga abantu abo bantu batyawo gwe naye ssebo olaba omuntu nga tatyawo naye abantu batyangawo.
Kati yalabanga kitaawe amugoba maama n'amugaa nywera mwana wange nywera enywera yerima nywera mukwano gumira ddala guma bugumi munange todda mukaaba tokaaba awulira tayagala naye tewali kyakola mwana wange gumira ddala. Tugenda maaso ne firimu twagala kubanga tumanya ludaaje ebigwera ne sinema eno weetegereze twagala kumanya wajja ebigwera ne firimu yaffe ono ng'akwata gaali agenda akola ogumutumiddwa bamugambye agenda aleete ssenga ng'akwata gaali agenze kuleeta ssenga omwana ono ateekeddwa okutegekebwa. Efirimu egenda maaso weetegereze munnange mwana wange guma namugamba siwandikaabye namugaa siwandikaabye bambi kakazi kattu kaakaaba nnyo nga kagamba bino tekabitegedde buli kye bakagamba kyali kipya era nga tekasobola. Kaakano tuba tuli awo tugenda okudda erudda waliwo eyali azze wuuna azze n'enguguye nyina amusanyukira bannange taata ali mwami waali ataata anti taata obba wa mwana wabeera taata nsanyusukula mwana wange yena Lyange Farida namugamba dde ndi wano nteekako kikanga balwadde ali kaffe n'asukula namugaa toleese mukeeka maama biveeko ebyomukeeka naawe ekyamutegeezeza nti ajja mukyalo akimanyi oyambala engoye ezakitakataka ng'oyingira ekyalo maama era dde munange oli otya muwala we munange mbaddeyo nenkuloozaako neŋŋakanzi gye nkulabeko era kati koze ogenda kunyongerako obumanyi bwange namugamba nsanyuse nnyo munange mwana wange okubeera onogaako ojja okyalire ku nnyuku kaakani ogenda kubanga onogerako obumwanyi ogenda kunogerako obumwanyi bwange eno nno tulengera waliwo eyakasosa akagaali agenze wa ssenga bamutumye wa ssenga sekamatta z'emisinde kiki waliwo ebyo ekibadde ng'ogize bulala nedda tewali buzibu bw'amaanyi osibye ota ssenga munnange akagaali nkavuze namugamba dde ndi wano nfumba kacyayi n'omwana wattu wuno yakatuuka kaakati ate naawe ozze kiki kaakati bamuyita ssenga yasitukiramu mwannyina amutumizza n'amugamba asitukiremu. Tugenda maaso munnange ng'akwata ssenga amunonye. Firimu egenda maaso nagambe nga bulijjo is all about this one VJ official emination nga bulijjo kati ng'amugamba gwonomvuga ku gaali mwana gwe gaali wagiyiga mwana gwe senge gaali nagikakasa taata naye muvuga kiro za taata neza senga zaawukana nagambye ono gwe bayita Lyange Farida original names akuzanyidde firimu njolo wetegereze nagambye vamu Emis production nze nga bulijjo. Tugenda maaso naye gwe mwana gwe nonkuba ekigwo ku myaka gino ekigwo ky'eggaali bannange simanyi kikyenti yabafunye akabenje sebo n'ekigwo ky'eggaali kaba kabenje wetegereze munnange senga tugende mwana gwe tojja okunzito ojja kundeetera obuzibu senga tujja genda nga batandika. Tugenda maaso
nagambye okuva mu Miss Productions natenga bulijjo ekutusiddwa kuba naffe aba else laje films aziyizo era ng'okubeegattako okuba ku simu 0703415308 egenda maaso kitambula senga kitamu ekijagenda mwana gwe tonzita mwana gwe gwojjaku yamuvuga mpaka waka yamuvuga mpaka waka yamugamba nvuze bulungi olaba ompisiza muneekongolero waliwo ndowooza akagga munnange nga tujja tutuuka ewaka ensonga nkulu senga bamuyisi ensonga zabanga nkulu ssebo munnange ng'onajja paakinga waje nga mugatusanyisa okulaba mwannyina munnange ono anti wano aba mwami atuula ku ntebe naye aba wansi olaba okuwanyisiganya obuyinza bwe kuba kati wano atuuka wano abannyinimu kuba oli muganda we singa teyali mukazi yandibadde musajja n'amugamba mwana mugambye agende akuleete nga bwe kisoboka amugambye agende amuleete nga bwe kisoboka n'aŋŋamba nti ansanze omwana ŋŋenda kunywa kakyayi ndi wali n'aŋŋamba kakyayi sikanywa mpita kyekyo ekiri awo kati n'amugaana ensonga eriwo ya Nakamatte era de maama muli mutya leero munnange weebale nnyo munnange okukyawa oba tukyatubeesabeesa era dde nnyo era dde muli mutya mugyebale agaffe eyo abantu baffe mwebale munnange kati ng'amugamba ensonga ekumpisizza ya Nakamatte Nakamatte abadde kyati Nakamatte abadde amayiwa Nakamatte yabadde ki n'omwana akuze ngambye omwana ono okukula neŋŋamba omwana ono kandabika okubanga nkola ki omwana munnange ategekebwe n'amugana naye omwana oyo awezeze ali mu 15 omwezi ogujja wamma nemulamu omwana tanaweza 15 mu 16 mumubalira mingi mwana bulijjo mmanyi omwana yakupa bukubi kumbe omwana kyalimu naye era akuze myaka 14 gwate twakuwasa oli oti wulira Sudi tewabaawo kulinda n'agamba omwana ono twagala omuteeketeeke kukumuteekateeka okudda ano nkwadde omulimu nga n'omusajja omufunye omanyi omukyalo ono tumulaba agaya nga bamutuma agenda ayita omwana ayita Nakamatte munange nagamba omwana gwe balwisizaawo nze nno nga ndiyo ngamba omwana atumye akati giweze 16 ali omwana walwa ku lujja ayonooneka kyova olaba omuwaledde okuweza emyaka 2 oba odibye oba nakiddibo kati abazadde bo baswala naawe n'oswala bano tebamuganya kubaswaza mumuyite agenda adibye balala si baawano Nakamatte wuwu ali mu kulima omuntu ne yategedde ni bakuteekerateekera lugendo n'ebyokulima oba obivaako kati aba ali eno ono agenda olumu n'alowooza oba babyerabidde munnange senga awazze mama nze saagala ngenda bajja kukuba senga wuuno mwana wange munnange kitaawe ajja kunkuba ndeka senga awo mumanyi naawe aboggola alinga ndebe ati aboggola oyinza galaddu abaaye bakutumye eki omuwa ki muli eyo mwefulukute ki atandise senga mukambwe ennyo munnange abadde ajja genda ojjayo engoye tugende oli wano waketolola wetolola ate gwe lwana gwe nkulaba nga atayagala genda weesiruwaza toyagala genda oyagala kubeera wano kwonoonekera wano yitawo weepita apo yamugamba yitawo efirimu egenda maaso
ojja kujjayo engoye zireete senga ogenda munange senga ogire tulabe munange mutambule bulungi ensonga ogikwasaganya era nga we tugambye ayanguwe taagala kugira obudde bugenda yanguwa mwana waffe baayi munange munange olabira ddala bane n'obufumbo buno kintu kizibu omuntu gwoba omanyidde ewaka nga mumanyi nti mujja beeraawo muzannya mudde mu biboozi buli kimu kibaako ekkomo buli ekitandikibwa kiba n'ekkomo yanguwa ggwe kaagala genda olugendo lutandika mpola mpola olubanga olw'okusaaga munange leero sekamate totuvuge bakutambula kasita bayita muneekongole waliwo akapanda muneekongolero we bayitaawo baba bamaze tulaba senga nga firimu yitawo bayi munange mwanange bayi mama munange mwanange weeraba tekaagala genda kakazi katto omusajja era buli olaba mugendo wa senga tesenga aweereddwa ebiragiro bingi ye sekendi ni komandi bwagamba nti genda otegekebwe mweraba mama naye kugenda geralayo firimu egenda maaso bamusibula muntu bakusimbula nga abatadde munange wake wammwe n'ekitanda bakyokyanga okakasa ntolinaawo buliri olidda obugenyi gweddaawo ate bwe nkusooka wakojja kundaba gwe obadde oli awo weweetabuwe weesi mwana omuwe weeta bulijjo olinda senga tayagala ebyo yanguwa dda mu byokuzannya nakamatte tambula nga weerinnyako ate ono senga mukambwemu tolaba nga taata w'amagye kati wano olabira waani yabazaala kakambwe wakagugu ke omukazi wattu yalaba nti olugendo lwo lw'obufumbo lutandise mu maziga gano gennyini gaba amaziga nti era munange bajja ne bako mwanange guma omwana oli mumuwe weetereza muleka agende bamuleka oli mumuwe weetereza obudde buziba toyagala genda ndeeta omugu wankutwale nga mbuzi kakazi kattu ogenze wasenga bakakwatamu obugugu bwako teeta engatto tewali olaba abakazi bedda babanga n'ebigere nga byala biti nange akakwata kubo akazi katukadduke kasanga essenga naye nga n'okwagala abadde tayagala n'olwo ennaku zino ababa baagala ne bw'omutamyako obutemi ajjirawo kaakati no baatuuka eka obwedda ali mu kufumba kacaayi namugamba munange wandibadde kacaayi kaayidde dda nabadde mmanyi nti otandise n'okufumba taata wange naye omusibya namugamba otyo bw'osibya kitange enjala nedda maama simusibya njala kati obwedda nga tomaliriza byokola nakamatte bamuleese ojja tugende mu lusuku namugamba yanguwa okufumba kyayo nze obwedda mmanyi nti oli wano kwegamba ebintu obikwata mpola nnyo kacyayi kabadde ndooza yakakajjako kati akazizaako balina okgenda ate baleete emmere gwe oyagala kunkuba teeka emigugu gyo mu nju simanyi olowooza nze naagikuteerayo yanguwa atojje kuba kati tetwagala kulwawo yanguwa ojje yamuga ateekayo omugugu ojje efirimu yiino ladies and gentlemen tugenda maaso firimu bajjangu wano senga oŋŋamba kijangu ombuulire myaka 14 lwe nasemba okukyali wamwe nagamba ki sijjukira ojja kujjukira nakamatte mpitaako
mpitako wano Nakamate atyayo ewasenga teri muzanyo mpitako Nakamate senga omulimu gwagutandise Nakamate oyagala kunkuba edda kati njagala kulaba Nakamate bwe nakyali ewammwe nagamba ki saagala onswaze namugamba ebintu byenkuga biyamba ggwe nakugamba obenga nkoba oteekako obenga obuwanvu obwo naye kati njagala kulaba omwami waffe tontuswaze wenkanawa ototoka Nakamate ototoka Nakamate bulijjo tewaggalawo Nakamate oyagala gendewo omusajja nga toyenanze jeto Nakamate tewaggalawo oyagala kunswaza omwami alyoka agambe nti wawolongoka Nakamate kati njagala kulaba sitama mangu tulabe terinziji hakuna Nakamate muwolongo fwe kyamulese wasengo oyagala bagambe tetwakuteekateeka yo bagamba bogenda ku nsiko twakutwalayo ki olowooza oba tuteyo mbuzi kutta ono senga mulala ogenda okwetegeta kyasenga mwana gwe bulijjo toyina kiwali okozeeko oli wano Nakamate ngenda kukuba bukubi bintu byakutuswazaswaza oli awo toggalawo buli ajja abasaza ababbi bonna bagenda bugenzi bayingira bugenzi Nakamate tolinawo nti owomuntu kati njagala nkukwateko ennaku 2 nga nfunye obuwanvu bwena tojja kutuswazaswaza batyo kati ate ngenda kufunira kamyu gwe ngenda okujjanjabisa kubanga kamyu ono ensonga ekula mangu kyagala omanye odaano oli muza firimu bagiyita senga Nakamate bamutandiseeko omulimu gwa senga temuba muzannyo omulimu gwa Nakamate kati toyagala kutandika mulimu Nakamate ate fenno abatayagala nga kola mulimu guno bateekanga mu sitensen ne bakuyira obulo enkoko nejja ekubojja olaba bw'oswalaswala ku kyalo kyoyagala tandika ennaku 3 ng'oteredde tetwagala kulwa senga amanya nkoko ye kiki kino takumsiruwaza gwe badde omanyi nti ebibeera byamuzannyo Nakamate tonsiruwaza nagamba olina okukwata bwoti kino ekintu kyolina okwekolera wekka era olinda nze mbankukwa senga teekawo tuula bulungi nensenga ng'olinga asuna obusunyi kati olabika ozannya n'aleeta kibooko yaleeta kibooko bamuyita Naluyange Farida tulaba senga nga firimu wetegereze tojja kutusiruwalirako senga kanterere terera senga mpolampola senga saagala muzannyo bamuguddeko kiifuyifu ogende ewomusajja bakubuuza ani sengawo ogambe yenze kumbe oli wano oleeta muzannyo Nakamate tutandikire awo enkya yamugaa tugenda tandikira awo enkya kumakya kumaliiri nga tetunagenda ku lubimbi naku 3 sigenda kulima maama Nakamate agenda okuvaayo nga takyatambula ajagira njagidde alinga alimu amayute abaana abawala tebaagala kukola mirimu gya senga emirimu egyo ladies and gentlemen nagambye tugenda maaso tulaba senga yagakaaba ebintu bino si byangu wadde akatono bwe kati awulira ababuukirirwa
Gwebeereyo kaaba oba oli mwana muto yitawo ate nkugambye nkya tubukereza nkukula. Kaakano wano baba bali wano. Ono ali wano ajagira. Ono aba ali wano. Leero Kavumezi olaba n'ono naye amutya muwala we yazze kukyala ne maama aboggola alinga mpologoma mu ttale. Yamugambye ayanguwe naye maama ono obwedda ali muzannyo. Akaaba mukazi wattu omanyi okuba nti bakusika kukyogera sandi kati awulira omugongo gulinga gwe baatwaliddemu. Mate. Une mugana kamatte kiki? Ate oba Kiki ekikukaabya? Bamutadde kwa yaseka. Katokaabya. Biki ekikaabya nange ebintu. Ndooza ne kano okalengere kafumbo kalina n'abaana nga bana. Bano. Namuka wali wava ku nnono kati bakuzza ku nnono. Nakamatte wali wava ku nnono. Olaba okuva ku nnono kye kitegeeza. Ali mu mwejo. Jangu nkukwateko. Namuka bwe buzibu obwo. Newali. Bwe muleeta namuka jangu omulireko wano. Ezo nsonga za Namugambe ezo nsonga za kikazi oteekeddwa ziteeka mu nkola. Olina okukola emirimu gya ssenga. nga toyina nzigi. Oyinza otya okulabika ndi ogenda mu bufumbo nga toyina nzigi? Wuyo bagambye ogenda mu bufumbo. Kati woogera ku kyobufumbo ne woogera ku nzigi aba ayagala kaaba. Tofe jangu oyo ate maama muno engeri gy'alina engalo ziringa z'abamakanika bwakwatamu bw'ati. Obanga akwatiddwako magalo tugende nja kukwatamu mpolampola tofaayo. Ono yamukwatibwa ekisa. N'amugamba ebintu bino munnange nja kulaba engeri gye nkuyamba ne mukazi wattu awulira ababuukirirwa era awulira afa. Kale nno firimu yaffe eno naggambe ya bitundu bibiri era nwe tugenda okutandikira ekitundu ekyokubiri olunaku olw'enkya. Tubagala nnyo mwenna abatulagira ku Emizi Productions abankuumire.